Inji nnyo nga bonna bwe boogedde ensasula ekyali embi. Ekirala tukola omulimu munene naye eggwanga lino terinaba nnyo balabanga ebyokuzannyamu nti kati ate kize nti buli omu asobola okubeera munnamawulire n'ateekayo kiri n'ateekayo kino kati okusomoza okuliko nti naawe yagenda mu ssomero n'osoma n'okola ebintu nga ebirina okubeera amaaso gakyatuyisibwamu nnyo mu ggwanga lino naye ne mawanga gaffe gano agakyakula. Namawulire eddembe lyaffe lityoboddwa emirundi mingi. Nange lwakwa kati ndi mu Parliament newe nali nga wabweru nga tukubwa tiya gas. Gavumenti erina okuleka bannamawulire ne tukola omulimu gwaffe kubanga bannayuganda babeeyo nga balindiridde ebituvaamu. Kyova olaba nti nno we twakola blackout kalulu keekawempe buli muntu yali yeebuuza kiki ekiriyo nga tebamanyi. Kitegeeza gavumenti erina okukolera awamu nayo etuyambe naffe nga bwe tukola ki nga bwe tugiyamba. Ssaawa zino ekiyinza okukolebwa okuba nga tweyagalira mu mulimu gwaffe ffe nga bannamawulire okuba nga bakama baffe basaawo waakiri minimum wage. Eryo etteeka ery'ebbago lyayita nolwankubadde tebaalissaako mukono naye n'ekiriwo ssaawa zino singa batufunira essente ezitandikirwako tugeze nti nno bwe ntandise okukola omulimu gwange ogw'amawulire ne batandika okumpa emitwalo gyange 5 ne siyaggayaga nti ŋŋenda eno nziruka kunoonya mboozi ndala eriko ssente siriyaggayaga nti nno ŋŋenda kunoonya kyakwambala ssente ezinaakola akaviiri kange nembeera mutebenkevu nembawo eggulire nammwe ne musiima. Naye bw'osanga nga kwegamba ssaawa zino abantu abasinga tufuna pastori weekanga nga omuntu otawankana obwongo oyaggayagga ova eno dda eno osobole okweza stories nga ziizo olunaku bw'obanga ofunyeyo waakiri emitwalo gyo nga 3 ogambe gikuyisaamu. Nze ndowooza gavumenti ze zisalawo. Gavumenti esobola okusetinga pace y'ekintu kyonna mu nsi eyo nga weekirina okubeera. N'abamawulire we are the fourth estate batuyita essiga eryokuna. Ekyo gavumenti bwe kiteekako essira ng'amawanga amalala netegeera nti lino essiga we litali n'emirimu gyaffe gye tukola n'ebirala byonna n'eggwanga lisobola lifuga bulungi. Kuba ne isi ddala mu bintu byakwanga bannamawulire tutobanira bintu nga tuli mu sizoni ya kalulu. Isi erina okwogerezeganya n'ab'ebyokwerinda nti we are partnering kubanga isi bwe tutagibeererawo n'abantu tebamanya bikola ki bigenda maaso mu kalulu. So tulina ekizibu ekiriwo butakolera wamu. Gavumenti emanyi ffe tuli ba enemies, abamu bamanyi tulina ba opposition naye nga naffe tukolera wamu ne gavumenti kubanga twagala eggwanga lyaffe. Kyovola twasoma amawulire tutuuse abantu batasobola kulabawa emabega wa kateni tubatuuseeko mu bujjuvu. Ndowooza ekyo gavumenti erina okusooka okusitukiramu okulaba nti abamawulire ebassaako essira ebasoosowaza n'omulimu gwe bakola naye gusoosowaza ensi ejja kubanga era etusoosowaza.